Mukaweefube w'ekitongole ky'obutonde bw'ensi ekyannema okutaasa entobazi enkyala leero bazzeemu okusaawa ebirime ssaako okusaanyaawo ebintu byabo abeesenza mu lutobazi. Olwaleero batandikidde ku byalo bibiri ku luguudo oludda Emityana omuli Bulaga, Sumbwe, Nabuzinga okutuukira ddala e Buloba. Situgaanye okwesenza kubaawo naye omuntu anoonya kyakulya. Naye ate waalibaddeyo solution eyitwamu okulaba nti ddala abantu bano abatuuze babeerako engeri gye bakola ki gye bataviiramu abo. Mu bintu ebisaanyiziddwawo mulimu kasooli, lumonde, ensujju, emboga n'amayuuni ebibadde byasimbibwa mu ntobazi. Abantu abamu betusanze mu nnimiro zaabwe nga bagezaako kutaasa ebirime byabwe ebibadde bitannasaayibwa balaze okunyolwa olw'ekitongole obutabalirira maanyi gaabwe ssaako ensimbi ze batadde mu nnimiro zino. Tuwaayo ebbanga tulina ne tujjamu ebirime byaffe. Bano beewuunyiza nneme okubeefuulira so nga babadde bakasisinkana ennaku bbiri emabega ne babasuubiza okubawaayo ebbanga basobole okukungula emmere yaabwe nga n'abamu balina emmere etudde kuyikanga nnya nga tebasobola kugijja mu lunaku lumu. Tuwadde ebbanga ne bamala ne batwefuulira bo bennyini ne bagamba balina omugagga eyabataddemu ssente. Ekyatusitudde nga tumanyi nti tuli mu bumenyi bw'amateeka situkkirizibwa kulima mu kitoogo naye nga twagala batuweeyo oba ennaku bbiri oba wiiki tubeere nga tukungula emmere yaffe kuba nnyingi sigamba nti kasiri osanga omuntu ng'alina yiika nnamba tasobola gikungira mu lunaku olwo. Abatuuze bategeezezza nti nnema yabasindikira abavubuka abatabawuliriza era nga bangi balabiddwako nga bakuŋŋaanya emmere yaabwe esaayiddwa wakati mu maziga nga bwe bagitwala mu maka gaabwe. Bo abamu bennyamidde era nga basobeddwa olw'obutaba na waakulaga kubanga bangi ku bo baali bakozi ba bikolobero nga wano bwe badde beewogoma okufuna ekyokulya. Mu kyalo oba okubba wekiri okiraba ano omusajja obadde amaanyi go gali wano yemosi ogenda ofune ssente. Abdu Muwonge ne Anet Namatovu be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.